Yesu basebone banyaba batuliriza olunaku olwaliro njagala okubanga mbabuuzaako yonna gye musinzira okubanga mutuuliriza nti musibye muti emirimu gye mukola gigenda gitya mubiwulidde bigenze maaso mawulire eggwanga lyaffe Uganda ligenda kuwanika satellite mu bwengula olunaku olwaliro tugenda kuba nga tubyogerako tubuulire okirowoozaako ki naye teweerabira gwe wenna omusuubuzi gwe wenna munnayuganda ng'olina ebyamaguzi byo biri mu ggwanga erya China onoonya engeri gy'obitambuza okutuuka e Uganda bituuke ku customers bo onoonya engeri gye bituuka wano njagala okutegeeza nti kampani eryemu mu Uganda essaawa eno esaabaza ebyamaguzi ku miwendo misaamusaamu ate mu bwangu obw'ekitalo nga bakozesa obwengula giyita ennyonyi saako ne ku mazzi kampani GTC Air and Sea Cargo ye yokka eyinza okutambuliza ebyamaguzi byo sebo oba nnyabo bakubire ku kasimu ako yogera nabo ku WhatsApp so ng'osobola n'okujja ku offices wali ku Jafari ku kizimbe ekiyitibwa Jafari Kibirige ekiri ku Lumu Street opposite ne Universal House olunaku lwaleero yogera naffe ku ebyo ebikwatagana ne satellites Ministry of ICT wamu ne gavumenti bewaddeyo bagenda kuwanika satellite okuyamba ku communication okuyamba ku bintu ebikwatagana ne information saako ne security mukyogerako ki mu abali eyo ali ku simu olunaku olwaleero asoose nze basajja miyaayu omusawo w'ekinnansi okuva wano e Masaka era gw'osoose ogamba otya muzzukulu taata nagamba siri muzzukulu mukulu weefugengako at least kati oyagala nkuyita jjajja oba mmandwa genda maaso ntuuseeko wano ku loogi solido y'abakyala we yakola emisango omulundi guli lwe yali e Masaka wali watya muzzukulu naye nejjusa nakola ensobi omusajja oyo oba yali ayagala kumalayo ssente ze lwaki tekikoleka muntu wa bulijjo taata mukama wange solido yonna gy'oli mazima ddala oyagala basooke kuleeta ba FBI bakunoonyerezeeko n'otakwatibwa nsonyi w'okoledde bw'oti ekifo w'otasula olwo gy'osula omusajja oyo kirabika yeetaaga kuggyako mmundu tugizze ku ggombolola addemu amagezi olutalo luli awo era ku luno nsaba abawuliriza bansalirewo kyekuba tukolera omusajja solido solido matalisi solido abawuliriza kye banaasalawo kye ŋŋenda okuzzaako nze najjeewo muzzukulu oba ye talinayo naye gwe tolinayo bazzukulu balala buli kaseera muzzukulu solido ekifo yakifuula ki ali kusimu omulala olunaku olwaleero yogera naffe alo baba agamba atya ssebo oyogera ku nesuusumanike omusaana wa Kyabazinga Gabula omusoga wawu omulunzi wa Seekooke eddakola mwenenedit emba agamba atya Susu Magic gavumenti bw'ebanga erijja kuta satellite mu ibanga tuli kusaba esinge kulowooza ku basoga kiki kyo etya ebyuma bya satellite babireetere irala wano waigulu mu kibuga kyaife ekiyaka ekyeibinda twenda nga tubibona ku buli kiseera era nditwala okusaba kuno eri road meya waife Kasolo atwala ekibugo kyaife atuuse ekirowoozo ky'okusaba mu minisitule ya intelligence ICT olabika ogamba ICT teba intelligence kyokoba intelligence tiniye bayeta ICT nedda ssebo eno eri ku bya information communication technology kyokoba ife wano mu Uganda tujatandika okuweereza ebizungirizi ku mwezi mbaire ndikwenda kujja wano emukono ku satellite beach bansomesa engeri y'okuvugamu ekizungirizi
Gwani yagamba nti Satellite Beach emukono somero. Mukulu. Ati zena. Nenda kujako ku mwezi baba. Anti. Muganda wange. Wanjitata. Twaja ku mwezi. Muluzungu gwe beta munuji. Munuji. Susu Magic. Ali ku simu sebo oba nyabo yogera naffe. Hello. Ono Matayisi solido y'abakyala. Wano mundiba. Yes sebo. Hone Gotwit. Lwaki nali litoliteekako omuzzi w'emisango. Wabula present olina ennaku. Oyo basajja myayu ayagala kwonoona linnya lyange. Just. Okay. Kyagamba mbuki. Ategeeza ki? Anzijeko obutayagaliza. Kati agenda agula buli omu okwonoona erinnya lyange. Sebo ne bw'onoogula ensi yonna okunvuma okunvulunga tolina ky'ogenda kukyusa. Kati mbuuyo ayagala kwebuuza ku bantu. Kooti y'abantu yegenda okulamula. Abawuliriza oyo mumuveeko talina by'abagamba. Muganda wange. Wangi sebo. Omukulu Ssegirinnya Muhammad ng'alabye n'ebizibu. Ate kati ali mu nkomyo. Uyu ali mu kaduukulu. Tuli badde bamusaba ebiwandiiko bifuuse ebiwandiiko. Bannanga abantu oba kiki? Naye nze ngenda kumusabira. Ngenda kumusabira. Mukama amukeko, amuwa amaanyi, amuwa obuwanguzi, binajja biyitamu. Bino biriwo kiseera buseera. Solido onoosaba? Yes. Okay. Muganda wange. Taata. Abantu nga bakungubagidde omugenzi Magufuli. Ndabye wano ku TV abantu bayitirivu nnyo. Obuvidiyo bulaga abantu bangi. Bo bangi. Bakabadde bamwagala. Kituufu. Ndabye ng'abantu bangi nnyo muli ne neebuuza. Ne mazima ddala singa awo mu kaseera ako azuukira. Wangi? Allalalala. Bayinza okubeera n'obuvumu obumuzaako ku ntebe. Simanyi. Sebo nzikiriza ntumireko ku basajja abakyaweereza abawala transport mu mulembe guno. Nti mwebale nnyo tuzimba muzimbulula. Muli bantu bazibu. Kantumireko ne maama Joani ow'Ezirobwe. Yes sebo. Tuweebale kulimira nsi. Amatooke n'ebijanjaalo ku katale tubiraba. Kansuubire wagenza okukugema COVID. Ate lwaki yagenda ku ssaawa eno? Sebo gw'otawulidde nti okugema kwatandikidde ku bakadde. Kyogamba maama Joani mukadde Solido. Mpaako. Tuliko bunkenke ffenna eno tetulina mirembe. Alright. Bazebo ne banyabo Solido y'abakyala tulabira ab'omu Ndeeba n'ebitundu ebiriraanyeewaawo Katwe na mwena ali ku simu. Presenter. Wangi nyabo. Nze maama Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Egamba etya faamu y'amajanja Ezirobwe? Nsaba Solido y'abakyala. Bye nyabo. Akamanyiiro akaamukozesa emisango e Masaka. Nze takandeetako. Omusajja omukulu naba ng'akola bw'akwasama bw'atyo. Alinga alembeka mukoka. Oba mu kwasamira abantu afunamu ki? Simanyi nange. Nawulidde nti gavumenti egenda kuteekayo satellite mu Bwengula. Okuyita Ministry of ICT. Nze ndowooza ekintu ekyo kirungi. Kubanga kigenda kuteekawo momentum. Kigenda. Otegeeza ki oba bugamba? Ekijjukizo. Momentum. Nga bw'olaba ekibumbe ky'ekijjukizo. Otegeeza monument. Kigambo ndowooza monument kyonoonye. Eri. Bagambye eyo simanyi bwefaanana. Enki? Eyo gy'obadde ogamba monument. Ate nsaba gavumenti etuwe emirimu mu kintu ekyo ekya satellite. Nze bampa ogw'okuguza abantu abagenda ku satellite.
emmere. Naye Maama Joan, satellite ogitegeera gy'oli mu kwogerako gavumenti gyategeezezza? Ssebo, kati nze nnyinza obutamanya satellite nga ntera n'okugigendako. Efaanana etya? Nene. Era efaanana nga satellite biiki y'emukono bw'ogiraba. Nyabo, gavumenti satellite gyeyogerako ekwatagana na bya mpuliziganya. Teekebwa mu era bwekityo bwe kibeera ne ku satellite biiki emukono ng'abayimbi bagenzeeyo. Abayimbi baba bawuliziganya ne DJ ne bamaneja. Nyabo, kino kyetwogerako kikwatagana n'ebya security, kale ndowooza tukiterawo ojja okitegeera security ebyobukuumi satellite egenda kuba eyamba mu bya security. Nsaba n'abasajja babateekeko satellite bakebere tulage abenzi abakwabuzi n'abafere baalaavu. Ssebo obeera eyo ng'olinda musajja kumba alina omukazi omulala. Embwa ezo baziteekeko satellite. So malicious. Bw'atyo Maama Joan ye ebya satellite bw'abitegeera. Ali ku ssimu omulala. Hello? Alo? Wangi taata? Piloti. Nsonyiwa taata. Bansaasire. Omanyi? Simanyi. Mbadde wano nga nkubamu akafaananyi nga bwe nnaayingirangawo ku paliyamenti bwe nnaaba mmaze okufuuka sipiika. Yakozesanga helikopita mpite waggulu bwe nti lyokengwe ku mulyango gwa paliyamenti nga mu helikopita mulimu piloti. Ebyo bye bibadde ku bwongo nga ndowooza. Genda mu maaso ssebo. Weebale kunsonyiwa. Mukama akusaasire baleme kukwata kafyu. Ssebo. Nze Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu Amala. Speaker of Parliament to be. Tukuwulira. Ssebo mbuuza. Genda mu maaso. Singa abasirikale bankuba ttiya gaasi kyokka n'atandeeta maziga, nzikirizibwa okugenda ku poliisi ne neemulugunya nti ttiya gaasi gwe bankubye abadde tamala bulungi era nga bw'atannoze. Ninzo nziremu.